When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. Shalom. Hi. Webale kubeerawo mukwano Hanira Aisha. Hanira Aisha Christine Sharon Mary Brenda Imran. Oh, naye nkulamusiza bambi mukwano Imran. Praise him. How are you? Banaye mwebale kujja bamikwano bwotuuka sharing a video process. You're welcome. Bwotuuka sharing a video. Mutebi Rashid, you're welcome. Mutebi Rashid oli omu ku bantu abatamissingangako buli lunaku nkulaba obeerako. Mukama akw'omukisa. Webale nnyo banaye, mwebale nnyo okubeerako mwenna. Waliwo abantu benatandika nabo, Uncle Sam, waliwo omusikyamulaba banaye Balida wa Andrew. Okay, namunoonyako nangamba asoma ali mu bigezo simanyi nge namunoonyako. Waliwo lwe naliko nga tuli babiri nze Uncle Sam ne Balida wa Andrew. Banaye mwebale nnyo okumbeererawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Mwebale kujjanga buli lunaku, mwebale kunnindanga. Olwaleero nnyina oluganda lutono, neerabidde oluganda. Jjo waliwo Munnayuganda gwe nayogedde naye jjo aneerabiza n'oluganda. Aliyuka emyaka 30+. Ayogera oluzungu asinga ne Queen. Yanjogeza oluzungu sinze ngamba mbuno siyogera luzungu. Omwana yalunjogeza oli. So kati oluganda simanyi bwe mubyandukuba ebiraka temwewuunya. Ennaku zino okuva jjo wonna njogera luzungu lwokka. Banaye mwebale kujja bamikwano. Mukama abawe omukisa. Sarah, you're welcome. Juliet, you're welcome. Sharing a video twogereko, twogere ku nsonga nnyingiko. Naye tujja kwogerako ezina abazisobose kubanga n'ebimu bintomerera wano nga mbadde nga saabitegese. Wamala, you're welcome. Bible and politics, it's true, we are in the Bible and politics. Kwata Bible yo, kwata wowandiika ebyawandiikibwa byo. Bw'oba olina notebook wowandiika bino ebintu biwandiike, lumu bijja kukugasa, lumu bijja kukuyamba. Nkubuulirira wano, lumu ojja kutuuka ekintu kikutomere ng'olina okwogerako eri abantu obawe ekyawandiikibwa. Waliwo wano omwami atera okusinaba mumulaba nga ajja naye agenda kujja essaawa yonna tatera kumiisinga. Isco yankubirako olumu nangamba, pasita sooka ombulira ekyawandiikibwa kiri. Wayogera ku kyawandiikibwa nga Akabu Katonda amusindikira omuzimu gumulimba gumutwala okufa bamutta. Sooka okijjire wano, nnyina bendi nabo wano. Yanguwa pasita. So olina lwojja okwogera ng'olina okuprovinga abantu ku kintu ky'oyogera. So please wandiika ebyawandiikibwa ebyo bye tuba tusomye.
ekirala njagala obeebaza bamikwano kubanga mufollowinga. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye bw'ati, yaŋŋambye nti mbadde mu bantu abasomesa Bible n'engeri gy'osomesa Bible, you've made the Bible sweet. Bible gitusembereza nebeera sweet kati we have interest. No, Bible yo ebadde mu sweet waayo, sinze njifudde sweet. No, Bible eri sweet ever since from day one. Ekigambo kya Katonda kiwooma, teri kintu kiwoomanga ekigambo kya Katonda, sinze nkifudde sweet. Naye maybe abaali bakisomesa bakisomesa nga bakicomplicatinga nekisigala nga kizibu. No, ife twagala tukiteeke mu mbeera zaffe eza bulijjo. Honorable Kyagulanyi Bwe yali ajja yagamba bw'ati, sajjira ba profesa, sajjira ba dokita, najjirira bali abaali tebasaanira, najjirira ba mu ghetto, najjirira bali. Nange bwe mba njogera, bwe mba mbuulira, sibuulira ba profesa. Bwe wabaawo profesa akiwulidde fine. Nze siri mu theology oli simanyi theory yani nani. No, ndi mu interpretation ya Bible ey'obulamu bwaffe obwa bulijjo, ey'obulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tuyitamu, obwa bulijjo ebyawandiikibwa bifitinge mu mbeera ze tulimu. Kubanga munnange ne bali bw'osanga dokita simanyi philosopher dokita ng'asomesa Bible, oyinza n'obutabitegeera nga byayogera bikulemye okutegeera, tebinnyonnyolwa na bulungi, abiwandiika n'akulekera nga gwe olina okukola risaaki. So nange abo abaggeto be nabeera nabo. Olwaliro mbadde nnyina bannange abagurupu tubadde mu kusaba, waliwo bwensabye ne mpulira nga nkutuse n'amaziga ne gannemesa okusaba. Waayi, waliwo ebintu kintu kye mbadde nsabira nga mpulira njogera mutima gwange olw'ebyo bye nayitamu. Kati nga njogera n'omuntu oyo nga kati yabiyitamu essaawa zino ng'obulamu bukwegaanye, tujja kutuukayo nayo, tujja kutuukayo. So wandiika ekyawandiikibwa ekyo. Omutwe gw'olwaliro njogedde ku gavumenti ya Museveni ne Museveni yennyini. Katonda abambudde n'abalekanga bwereere. Katonda bw'aba anajjawo omuntu, Katonda bw'aba ng'amaliriza omuntu okumumaliriza, takulekaamu kasupu kasita obanga wava ku mulamwa, takulekaamu kasupu, akuleka akwambudde. Ensi yonna nekulaba n'oswala. Kyekino ekiri kati ku gavumenti ya Museveni ne Museveni yennyini. Wandika ekyawandiikibwa ekyo ekya Zaburi essuula 7 olunyiriri lwa 14. You're live in Mityana. Thank you for coming mukwano. Thank you so much. Thank you so much. Weebale kujja. Nawe Mukama akuwa omukisa. Era naddala bannanga abantu abali Uganda bw'obanga ogoberera gundi eno ng'oli Uganda, data we Uganda mmanyi kye kitegeeza. Nava ngenda mu vacation nga nepankapanka simanyi nze bino ebya wifi. Olwatuuka bwe nti nensooka nteekako $5,000 nensooka ngiteekako data. Muganda wange jadduka anti namanyira bino ebya wifi buli video gibikkula. Emyezi 2 egya vacation gyagenda okuggwako muganda wange nga last scene gyeri data. So omuntu bw'oba ondaba ng'oli Uganda ate Mukama akuwa ekisa ekyenjawulo kubanga data we Uganda bamu information. Okufuna information ye Uganda kiri very expensive. Kyova olaba nga abasinga tebamanyi ebintu ebisinga tebabimanyi. Leero nfunye mukwano Kokeza Florence, thank you for coming. So wandika ekyawandiikibwa ekyo mbadde njogera ku ngeri Katonda gy'akola ki, gy'ayambula Museveni n'abasajja be. Yes, ne gavumenti ye yonna nesigala ku ngulu bweti. Wandika Zaburi essuula 7 olunyiriri lwa 14. Naye nga sinagenda eyo, buli lwe mbadde nzija mbadde nga njagala okwogeranga ku munnaffe owa People Power gwe baaziika jjuuzi, omwana omuwala eyagwa mbu mu kiyigo n'afa. Waliwo theories za njawulo. Bambi Mukama amwe ekiwumulo eky'emirembe n'abantu be Mukama abagumye. Nzija n'ebyokwogera nga bingi nnyo. Waliwo n'omuntu eyaŋŋambye naye gwe nawe beerako nga banno. Bw'oba ojja okwogera tegekayo awo ak'okunywa oyogere nga bw'onywa. Eddakiika ziba tezimmala.
bwengamba ebyo ebyokunywa eddakiika ziba tezimala. Nzija n'ebyokwogera nga bingi binnema n'okunnema ne binnemerawo. Kati sisobola kutta ddakiika yange embuno ndi mu kunywa. Sijja kunywa kuba nzija nywedde ne bwe mmaliriza nsobola okugenda nennywa. Sijja kunywerawo wano. Si lwakuba sisobola kufuna kyakunywa. Naye siina na budde bujja kukikola ekyo. Kuba buli ssaawa mbanje buli katikitiki njagala kagende n'ebigambo ate nanaagira. Kate bwe ngattako okunywa ate nga nze nanaagira ate ng'ebyokwogera nina bingi n'abimalayo. Sijja kunywa. Era yakingambye sijja kukikola. Obwo budde sibulina. Si mu bubi. Gamba nti si mu bubi. Kiddemu nti si mu bubi. So mwannyinaffe oyo bambi abantu be Mukama abagumye. Tumusaaliddwa nnyo abadde mwana muto nga mukulembeze abadde ayingidde mu byobufuzi nga mwana muto. Tubadde tulina essuubi lingi. Kyekyo kye nabagamba juzi nti e Uganda amagombe magagga. Amagombe ge Uganda magagga. Gatutte ideas za Uganda. Gatutte abantu abalina ebirowoozo ebirungi eri Uganda naye nga bafudde nabyo. Waliwo abantu nga we baava tebagenda kuddawo. Nga bagenda mu biseera nga si bye baali balina okugenderamu. Si mu bubi. Okitegedde nga bagenda mu biseera bye baali tebalina kugenderamu. Nje ntera nnyo okwogera ku Anas Kalisa. I miss Anas Kalisa. Anas Kalisa Mukama amuwummuze mirembe. Sheikh Anas programu ye yatutambuzanga amawanga n'akusamarizingira ensi yonna n'ogitegeera okuva lwe yagenda na concentratinga ku Uganda. Kuba kati sikyalina gye mbijja. Ne bwe mbiraba ku Jazeera, ku CNN, ku Wawa, mwe bembadde nammwe Jazeera mumumanyi. Kati gwe atabaddeewo togenda ng'oseka mbu ASP yagambye Jazeera. Ffe wano tugiyita Jazeera. Al Jazeera. Ne bw'obiraba omugenzi Anas Kalisa yabikujjirangayo n'akuteerawo ekifaananyi n'otambula ensi yonna n'ogimalayo. Buli lwa Sande nga tumulindanga mbaga. Oyo yagenda ne programu eyo. Kati ebintu ebisinga tetukyabimanyi. Okitegedde. Sheikh Nur Muzata bate. Kugamba amagombe ge Uganda magagga. Kati oyo mwana omuto yafiiridde ku myaka egyo. So twasigaza ekituli. Naye tetulina kyakola. Amagombe ge Uganda magagga gatutte ebintu bingi. Gatutte ebirowoozo bya Uganda. Naye abakyaliwo tusigalewo tuzibe ebituli ebyo tweyongere tugende mu maaso. Kiki ekirala? Honorable Segirinya bamwongerayo mwakimanya si kyabyogerayogerako waayi ensonga nakola apiiru. Ensonga za Kabaka si kyazoogerako. Do you know why? Twakola apiiru ne tubikwasa atusinga. Ffe twasaba. Ffe Bible etugamba bwe tumala okusaba tukkirize. So obutto okubanga si kyabyogerako waliwo comments nziraba nga nvudde wano. Mujja kunsonyiwa waliwo omuntu akomenting ekintu bwe nkiraba ne ngamba kino nabadde nnyina okukyogerako there and then. Naye ate bw'oyogera ku comments ova ku kyakuleese. So ebiseera bisinga nziyitako sizisoma. Kati ekya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumusabira naye kati si kyakigenda wala. Why? Twakwata fayiro ne tugikwata ne tugikwasa nannyiniyo. Tugikwasa atusinga. Kati si kyayina busobozi na buyinza bugyogerako. Twagiteeka dda mu maaso ga Katonda. Kati ffe kasita tuyogera naye ebisigadde yamanyi akole nga bw'ayagala. Ffe twamuwa sayidi yaffe. Tumugamba Ssaabasajja tumwagala. Kati si kyasobola kudda wano nti mbyogereko. Honorable Segirinya naye bamwongeddeyo embeera gy'alimu mwagiwulira. Naye ffe Mukama twamugamba twagala Honorable Segirinya kulayira kujja kukulembera abantu b'abeekawempe. Segirinya tajja kufa. Nze olwakimala okukigamba Mukama sina nsonga lwaki nkiddamu. Fayiro yagenda. Fayiro bwemala LC bwemala okuwa ebbaluwa n'okusindika mu kooti oba ku poliisi kiba kiwedde atawo LC awo eba evuddewo. Ne kooti eno bwekusindikamu eri endala kiba kiwedde eno tokomawo. Fayiro ebeera egenze eno tekomawo. Kati nze mba nsabye nga nzikiriza nga kiwedde awo ebisigadde Katonda yamanyi. We are in Bible and politics. Mbadde awo nendaba
nga Museveni agambye bwati mbu is proud kubanga nga NRM batuukiriza manifesto yaabwe ya 2016 2021 era bali proud nga NRM ne Museveni nga akulembera NRM government batuukiriza manifesto yaabwe gye batusuubiza n'ebitundu 95 ku buli 100 n'ebitundu 95 ku buli 100 manifesto yaabwe ya 2016 saagisoma nnyo saagisomaako naye gye nsinga okujjukira ennyo ye ya 2011 kuba yo nagikola nze nagiprintinga nali wakati mu yo newakanjirina eyo nsobola ogidiscussingako naye mulimu era ebimu ebyava eri ne babireeta wano njagala okunokolayo ebintu ebimu Museveni atubuulire biki byagamba anokoddeyo ebintu bibiri byali proud of nti yabitusuubiza era abituukiriza n'agamba bwati ng'okuzaawo ekitongole ky'ennyonyi naye teriyo kintu kinnuma nga bantu ba NRM abakuba engalo nga Museveni ayogedde. Museveni ne bwe yagambye okujjawo palamenti bamemba ba palamenti ababaddewo baakubye engalo abamu ku bo baakubye engalo abamu bo baaganye ne baŋŋoola naye abamu baakubye engalo bwe yali ebunyoro n'agamba gurupu ya Kyagulanyi nyinja kugimaraho mulimu abaakuba engalo abazadde ab'ebunyoro baakuba engalo olwaleero be bakaaba mbona abaana baffe nga yabagambye ngenda bamalawo kati olwaleero agambye yazzaawo akoze 95% yazzaawo n'ennyonyi bwe yali ajja yasangawo ennyonyi mmeka bw'abadde azzizaawo ennyonyi mmeka banne njagala tubeere bantu bakulu omuntu nga yajja muli baana bamulekwa nze omanyi njagala nnyo obulamu buno bwa bulijjo omuntu kyagenda okutegeera ne mubeera baana bato ne mukula ne babagamba bwe bati kitammwe ye yali nannyini wa Nana Hostel e Makerere Nana Hostel ya kitammwe ate bw'ova ku Nana Hostel n'ogenda ne mu Kikoni Douglas Villa nayo ya kitammwe kati bw'ova ne ku Douglas Villa ne Sapinto nayo ya kitammwe nti ye mugende w'omukuza abibawe ne mutuuke w'omukuza n'abagamba bw'ati kituufu ebyo byonna byali bya kitammwe nti ye naye ebyannemerera okulabirira nga sijja kubisobola n'embitunda nti ye naye bwe namala obitunda ne mbakoleramu kiosks zino eziri wano enaakulabya okukkirira awo ezo kiosks 8 ze nagula iyo ate 8 nnya ze nagula nga mmaze okutunda hostero za kitammwe mwana gwe bw'okuba engalo oba olimu amagezi bw'okuba engalo obeera olimu amagezi ng'omukuza yatunda hostero za kitaawo n'akugamba nti akuteekedde future akukoleddemu kiosks musisi zagenda okusitula ku kkuba azijje wazitwale naawe n'ogamba nti omukuza atukoledde. Museveni yasangawo ennyonyi 10 nga mulimu ez'emigugu mulimu ez'abantu zirina routes ez'enjawulo eva e Uganda n'egenda direct London nga zigenda mu nsi ez'enjawulo atuteereddewo tukutuku z'ennyonyi amateeka gaazo gundi agazifuga temala mu bbanga lya ssaawa 6 olina okumekinga sure nti bw'eba eweza essaawa 5 erina okugwako ku ttaka esooka ewolemu enywe n'amafuta ate alina 3 bwe ziba ennyingi ndowooza ennaku ezo yaleeta ey'okuna ennyonyi 4 wabula atugamba mu myaka 35 akoze nnyo nga yasangawo ennyonyi 10 kati olwaleero atugamba alinawo 4 naye his proud akoze bulungi nnyo. Bayibuli egambye bweti mu kitabo kya Zabbuli essula 7 olunyiriri lwa 14
egambye bweti laba alina olubuto olw'obulimba alina olubuto olw'obubi weewaawo eggwako lye ery'ettima era lizadde obulimba. Museveni munda mu ye mulimu ettima yajja alina olubuto munda mu ye ebirowoozo bye yali alina lwali lubuto olukuze ne luzaala omwana gwe tulabye. Bajjajjaffe abaaliwo yababuulira nga bw'alina olubuto lw'abalongo, yababuulira n'abaguza ebirowoozo bye ne babigula naye ng'alukwese munda. Waliwo famire ezimu ezitera okukola ki? Okukutuka olw'ensonga bweti nze mbirabako. Ebintu ebimu mbimanyi nnyo waayi bwe nayingira mu buweereza nafuna secrets z'abantu nga nnyingi owulira ebintu ebitabulatabula abantu. Y'ensonga lwaki waliwo ebintu olumu bye nsobola okwogera nga binsinga obukulu nti nabitegeera lwa buweereza ng'osobola okutuuza abantu n'obatabaganya naye ng'ensonga yaabwe nnene ate nga ggwe oli mwana muto. Omukazi ayinza okulimba omusajja namugamba nemune anti ffe bwe tumala okuwasa abewaffe kye batandika otubanja mwana kubanga bateekamu ezaabwe ne bakusondera n'ogenda owasa omukazi ne bakuterekera ne bakutegeka nakaawe ewiiki bakuwayo ewiiki oba ennaku 10 ne mubeera mu nnyumba ya mwaba. Bano ab'esayidi y'omusajja bo kye babaako baagala okumaliriza awo ewiiki eyo oluggwako ezo ennaku 10 bo tebafaayo bakutera waawo abaana abagenda okukima ebidomola by'amazzi anti nze ndi wa mu kyalo. Enku zibeera waawo nga baazityaba dda amazzi weegali bagakima tebalina kirala kibakwagaza mmwe mulya munywa mwebake mulya munywe mwebake 10 days teri kufuluma mu nnyumba. Kati bwe bamala batandika okutunuulira omugole omukazi balabo batandise okuwulira ebiwunya bana ebintu ebimpunyira bubi awo nga bamanya nti ziri ennaku 10 tezagendera bwereere. Kati n'abakyala abamu abeera atagetinze n'amanya nagamba kati bano kye baliko n'atandika okukola agaboozibozi okutandika okufaananya embeera ng'ayina olubuto ne balinda olubuto nga balulaba balinda olubuto nga balulaba ng'olubuto lwa bulimba. Waliwo omwe yagenda ne mu nnimiro atuuka mu nnimiro eyo n'akaaba n'akola atya kyava asima ekinnya n'aziikawo n'ayita bbaawe n'amugamba luvuddemu luviiriddemu wano era nduziise awo banne nga tabangako na lubuto. Sikulimba sikutandika njagala nkuleetera ekintu kino okitegeere okitegedde n'omugamba munweru bajja bange kye bankoze nti mbadde nsalira tyotyo olukoze nti ekiwabyo bwe nti olulagala ne lugenda luvaayo nendwekanga kati bwe nkoze bwe nti ngenza okuwulira nti ngenza okulaba ng'omusaayi munnange omwana avuddemu era muziise wano munenga omusajja agenda kuba yali yeesiga mukyala we n'agenda agamba abeewaabwe munnange mukyala wange nga bwe nabagamba abadde alina olubuto naye luvuddemu abadde asalira n'akikola emirundi ng'esatu ne bamanya ne bagamba ono olubuto lwe lubadde lwa bulimba. Bayibuli egambye nti Museveni olubuto lwe lwali lwa bulimba era n'eggwako lye yatubuulira lye yajja nalyo lizadde obulimba kati buli omu abulaba. Museveni ekirala kyanokoddeyo agambye nti ali proud akoze 95% kuba yatuddiza ennyonyi n'okulwanyisa korona. Museveni mu manifesto yo mwalimu korona. Korona yajja mwaka guwedde mu mwezi gw'okusatu. Manifesto wagituyanjulira 2016 2015 2016 nga tuyingira 2016 wabula agambye mu bintu byali proud of atuukiriza manifesto kubanga ne COVID-19 yamulwanyisizza laba obulimba obuli awo. Wabula kati osanga wa NRM agenda kujja ku radio akakasa ebigambo bya Museveni Kiwanda agenda kuddayo ewaka anaabe alye ayambale agambe bakazi be agambe mukazi we n'abaana nti muteekeko TV ngenze ku NBS ajja atuula ayogere nti NRM ekoze nti otyo erwanyise etuukiriza era ne Museveni yayogedde yagambye atuukiriza manifesto alwanyisiza COVID-19. Manifesto yammwe yalimu COVID-19
ensi yali ekimanyi nti waliyo COVID-19 agenda okujja wabula banoonya kye batugamba kye bakoze kibuze batugamba bazizaawo ennyonyi ndalaba ne fulufiga ng'ayimiridde ku TV avuma buli kiramu Museveni n'akomyawo ennyonyi ne mugamba mbuno takoze Museveni ng'akomezaawo ennyonyi mwe mumanyi eggwanga okubeera n'ennyonyi ne ngamba naye fulufiga abyogera kuba abimanyi abyogera kuba babimugambye nanyiiga n'entuuka ekiseera ne musonyiwa ng'afaanana ng'oli omwana gwe bagambye nti natunda ddagala sivira n'entunda Nana hostel omanyi ruumu ze ziri mu Nana hostel omusajja nannyini Nana hostel n'agamba guno omwezi ngukuwadde gisolooze mwezi gumu gwokka bonna bazikuwe toddayo kufa bwavu naye omukuza wa fulufiga yamugamba natunda Nana hostel ddagala sivira ne sapinto nenkukolera mu kiyosiki ziizaawo omwezi ojja kusoloozaamu mutwalo buli mwezi ani fulufiga n'asanyuka bwe ngamba fulufiga ngamba abali emabega wa fulufiga abatembeeta ebyo Kiwanda minisita ajja n'ayogera n'agamba twazaawo ennyonyi nga Amini yaleeta ennyonyi ezitalina ezipakira ebintu bya Uganda okuva ebweru ne zibireeta ne zizaayo ebigenda ebweru ne bannayuganda ne batambula kati batuleetedde obunyonyi obutalina makulu tebumala ssaawa 6 mu kkubo omakinga sure nti bweziwera ssaawa 4 n'ekitundu ogwa ku kisaawe ekiri okumpi awo ne kamala okuwola gendayo obuuze tekaweza ssaawa 6 gundi mu bbanga nabo bennyini tebabutambuliramu era minisita tasobola kubanga agenda bweru ne bamuwa Bombardier waakiri ayongerako kuza tiketi alinye Qatar Airways oba alinye Fly Emirates abuuza mugenda kunsasulirako mmeka nti ati tulinawo zanyi za Uganda Airlines miliyoni meka okay dekanyongereko 2 dekanyongereko miliyoni yange emu n'ekitundu ninye Qatar Airways naye nga talinye ya Uganda niye Museveni agambye nti nno akoze nnyo alwanyisiza ne COVID-19 ng'essente za COVID baazibba sipiika n'avaayo n'agamba mwawa abantu amata amafu nze waliwo omuntu gwe nayogerako naye ng'abadde mu bya COVID-19 n'agamba nanzijukiza n'ambuuza walabako kuwe bagaba amagi gundi n'amatooke naye abantu baleeta amatooke nti baminisita be baabitwalanga ewaabwe abasasula omusaala omuyitirivu be baakwatanga amagi ate ne bagatwala ewaabwe ate ne batagawa banaku ate ng'abantu bagasonda gaweebwa abanaku bali abawansi jjo omusajja Kaseija yayogedde ekintu n'eŋŋamba Mukama weebale okutuwangaaza okulaba ku basajja bano Kaseija yazze n'agamba bw'ati mu paramenti etukkirize Minister of Finance mu budget eno twagala obuwumbi simanyi bumeka tugenda kusimba emiti mu ggwanga lyonna kubanga ekyeya kimalawo eggwanga tuteeke n'ebitaala ku nguudo Minister of Finance emyaka 30 Minister of Finance diro yali esimbye emiti era diro yali etadde ebitaala ku kkubo era ani avunaanyizibwa ku bitaala ku kkubo ani avunaanyizibwa ku kusimba emiti nagireeta nga polisi ennungi ye bw'amala okubyanjula ati olumubuuza ebibuuzo nga bahati ajja you know we as a Minister of Finance ng'abalyoka baleetaawo polisi bagitumye ennono n'erinnya mbu bagenda kati bikwataganira wa Minister of Finance okuteeka ebitaala ku kkubo tewali ministry evunaanyizibwa ku ebyo ye ministry ebivunaanyizibwako yo tebagiwadde budget yayo yaki ministry ya environment evunaanyizibwa ku kusimba emiti tebagiwadde sente ate mu Ministry of Finance sente z'okusimba emiti zijjayo zitya omusajja bwe baaganya parliament bwe yaganya akakiiko ka parliament bwe kaaganye Kaseija yayogedde ekigambo kino kye ngendo bagamba yagambye okay fine bwe muba muzitumye tunaazifunira awalala abalabye amawulire mu njulire NTV akawungeezi
yagambye fine bwe muba muziganye kale muzitwale anti muganye obikkiriza naye era tujja zifunira awalala ezo sente ze mutumye wano tugenda zitaayiza tuzifunira awalala era tujja zifuna ng'ekikulu kyabwe si kukolera bannayuganda wabula kufuna sente yeyo gavumenti gye tulina bayibuli egambye bayina olubuto munda mu bo lwe batubuulira naye olubuto lwa bulimba neggwako lye balina lizaala bulimba gwe mpayo minisitule emu etatulimbangako e Uganda awo mpayo ekitongole kimu ng'omwogezi waakyo bw'ayogera ddala naawe okkiriza nti naabeera ayogedde omukazi Flavia oyo gwe nabagamba asiba penso Flavia omwogezi w'amagye yajja bulungi nnyo ku TV ng'anyiridde kuba yali yeesiize n'ebizigo ng'atemagana n'agamba bw'ati yali yekubye ekizigo kiri kye baalagira simanyi oba yaserera buserezi nagwa mu kicupa ky'ebizigo simanyi naye yajja anyereketa n'agamba bw'ati temuddayo ne muteekayo PDF mu nsonga za Kibalama kuba kati ffe Kibalama tuyingirira wamu UPDF tuyingirira wamu gaboozi ago simanyi Nopu simanyi Bobi Wine simanyi Kibalama ebyo ebintu temusobola biteeka mu UPDF ebyo tetubimanyi no tetubimanyi koffe kale tuba tuli awo oluvannyuma lwa nnaku nga 3 omuntu y'omu n'akomawo nga ne ku yunifoomu ye kuliko amayinja era ng'anyiridde nga bwe yali anyiridde luli najja n'agamba bw'ati abantu ba Kibalama temweraliikirira Kibalama tumulina ali safe Kibalama ali safe era ne waali talina buzibu bwonna era n'abantu be yayogeddeko nabo in fact yayogeddeko nabo naye simanyi atoba lwaki beefuula ne bagamba mbu tebamanyi kyali Kibalama ali oke n'akomawo olulala n'agamba bwe muba munoonya abasibe bammwe simanyi abeekalangala simanyi mbu baavudde Masaka nange mbiraba ku social media nga era nammwe bwe mubiraba ife UPDF tuyingira tutya mu by'abasibe abasibe bwe muba mubanoonya nange nawulidde mbuno baabuze mbu simanyi baasi simanyi yabadde egenda ku kooti simanyi neebula simanyi baagiwambye naye ebyo temuyinza kubibuuza UPDF ffe tukola mulimu mulala UPDF tulina kukuuma mulabe ava eweeru w'eggwanga agezaako okwataakinga eggwanga bino ebyabasibe mu bibuuze poliisi ne pulizoni ffe UPDF ebyo tetubimanyi ngezaako balaga obulimba bw'abantu bano bayibuli bwegambye nti embuto zaabwe omuntu gwe tusasulira omusaala gwe tuwa ssente empitirivu abeerewo wakati awo atubuulire kiki ekiri mu UPDF kiki ekiri mu bantu coordination yawe eri etya ebizibu byaffe babiraba batya n'agamba nze mbabuulira UPDF tetuyinza kwenyigira mu bintu bwe bityo poliisi ne prison mutubuulire baasi eyo yalazeewa ng'abaagirabye kuladda bagamba yabulidde mu Lwera kwegamba nti yabadde ddeeri mu kooti neebula baakobyewo okugiraba ng'ekutte ku Kampala Road naye nga bano abeene eruka yeeno bagamba n'eka yaabwe tebannabagirabako era abantu ne bagamba bannange mbu waliwo ekitundu mu bbanga awo simanyi mbuno bakiyita Bermuda Triangle ennyonyi zibulirawo kati nga ne mu Lwera baasi yabuliddewo koffe bannange Bermuda Triangle kakati atezze mu Lwera baasi zibula ngeno bagamba tebannabagirabako wayita ennaku nga ziizo nga bali mu barakisi y'amagye era ne bava mu barakisi y'amagye ne batwalibwa mu kooti y'amagye ate awo statement n'ekyuka bano abaana batujju basangibwa n'enkofiira za people power ne ovulo za people power za UPDF emyufu then nga balina ne magazini y'amasasi abantu 39 Flavia y'omu n'atula ku TV n'abyogera ne basigala nga be batukulembera wabula batulaga nti olubuto lwe balina lwa kutuweereza naye bazadde obulimba bali mu kutulumya kutukaabya maziga bayibuli kyegamba wano abantu betusuubira okubanga balina kuba tubasasulira
tubawadde buli kimu, tubawa amafuta, tubajjanjaba, buli kimu kyonna tukibawa basobole okutuweereza era ne batubuulira ne bambala ne yunifoomu yaffe nti ffe tuliwo ku lw'omunnayuganda era bwe babanga boogera bagamba baliwo ku lwa bannayuganda. Kati nze neebuuza be basibidde obwereere bannakenya, bannarwanda oba bakongo balina olubuto olw'obulimba era bazaala bulimba. Balabizza abantu ennaku, balabizza abantu ennaku e Uganda awo naye nga bali mu linnya lya kubakolera. Kati njagala ombuulire abantu bonna abali mu gundi mu Kampala awo n'emirirwano Jennifer Musisibe yamenya nga abasuubiza enkulaakulana abantu ba Leerwe waliwo abantu abaali bakola akatale ku Leerwe wano emabega wa Electoral Commission ng'ekibeerawo akawungezi ne kumakya abantu nga bayiwawo ebintu byabwe ne batunda ne bafumbawo emmere ebintu ne bitambula omunaku n'afunawo ekyokulya. Bajja ne babakwata abamu ne babakuba eruzira ebintu ne babyonoona, abamu mu kudduka awo abagudde mu mwala ne bafa, abakubiddwa amasasi egundi ne bafa. Ne bagamba train egenda kujja, abantu jamu mungi, tugenda teka era ebiyumba byonna ebigenda okukola ku bantu bituuse e Kenya. Ekyo kyekyali ekigambo kya Jennifer Musisi. Twagala omuntu nga kuba twagala okukendeeza, time is money. Njagala omuntu ng'okuva emukono okuyingira e Kampala kimutwalira eddakiika 7 awo aba agenda kukola ssente, naye wano mujjaamu wano atwalawo essaawa 6 kyokka ate ng'ajja Kampala kukola. Era abantu abakayanakanako nga gundi abalala bagamba naye balinaye kimulwanyisa enkulaakulana. Lwaki mulwanyisa enkulaakulana mmwe bantu mmwe? Train ejja omuntu, train tekubeera jamu, omuntu ogenda kuyingira Kampala wano mu ddakiika 30. Ddakiika 30 ng'omuntu ava Lugazi abeera ayingidde Kampala mu train. Olubuto nga lulaga nti lulina amakulu, Bayibuli egambye naye nga lwa bukuusa era bwe luzaalibwa luzaala bulimba. Omusajja Museveni agambye badelivarinze 95%. Buli manifesto ya Museveni ebadde ebeerangamu nti agenda kutuwa tractor ezikulaakulanya abalimi. N'azisembeza n'agamba akati zigenda kuva ku district zigenda kubeera ku parish y'ewammwe eriko tractor. Era ng'agamba tractor eyo bw'emala okutuuka ogula buguzi mafuta osobola okulima, bannayuganda bafune emmere ey'okulya n'ey'okutunda. Njagala ombuulire eggwali wano ku parish y'ewammwe waliyo tractor. Ezo tractor zibadde mu manifesto ya Museveni okuva mu mwaka gwa 1996 paka leero. Paka olwaleero mulimu tractor ziri luddawa. Mulimu ebbeeyi y'amasannyalaze okugwa, bannayuganda tubateekeko amasannyalaze, tubawa amasannyalaze. Balinawo buli ssaawa babeera ekitongole bakikyusa amannya electricific whatever group. Kati neva mu electricity distribution whatever negenda mwani ne bagiteekako Lulu distribution electricity supply. Buli ssaawa baba bateekako ekigambo ekirala ekinene bw'okiwulira n'ogamba kiwedde. Kakati olwaleero batuleetedde parish development model. Model. Kati gwe bw'owulira model n'ogamba ya olwo olubuto lwa bulimba era luzaala bulimba. Kuva omusajja yajja n'olubuto lwa myaka 4 ngende kati 3 mwegi wabula ayogerako nti novaako gwatta. Olubuto lwa bulimba. Naye bannayuganda tebayiga. Kati jo wulira Museveni bwe yali amaze okukozesa Jennifer Musisi n'amudampinga wali n'amufuula kasasiro, bwe yabadde emiti ewa gundi ekyankwanzi yagambye bw'ati mmwe mukolera abantu sagala bintu byakweraga ng'ebya Nantaba. Nantaba yali mukozi mulungi naye ekyamutta yali ayagala popularity, yayagala okumanyika amangu. Nantaba talina bye yakolera abantu. Naye nga yawaana Nantaba n'alyoka amukubira n'essimu nga Nantaba omu ayogera amaloboozi 2.
muzeeyi muzeeyi baabano mwe bannange musirikeeko nammwe muzeeyi ayogera muzeeyi wamma ekyo tebakiwulidde muzeeyi baddiremu mbuna emmere nammwe musirike muzeeyi ayogera omuntu omu ng'alina amaloboozi abiri mu ssaawa y'emu kwegamba ngeri ya muzeeyi lyolina okukakkana kuba ayogera ne muzeeyi naye nammwe musirike olwogaano mulugirinde kumugire wamba muzeeyi kiddemu ekyo bannange wamba muzeeyi ogambye te ku nsonga y'emmere Museveni agambye ate mmwe mutandisoseka mulowooza nnimba ddayo owulira kakiripu ako gye kali ku YouTube anti mwe munsekerera ddayo kawulire Nantaba omu yali alina amaloboozi abiri ng'erimu ddene bweriti ng'eryange nga kati lyenjogera nga bw'aba ayogera n'abantu abagamba naye nammwe musirike muzeeyi ayogera wamba muzeeyi kaddemwako muzeeyi wammaako tebakawulidde nze nkawulidde wamba muzeeyi kozi ogambye otya naye nammwe mulekaana nnyo mulindeeko ye wamba muzeeyi kiddemu ekyo wamba muzeeyi weebale bawulidde jjo yagambye jjo Museveni yagambye mmwe abazze kati sagala mukole bya kisiru ng'ebya Nantaba used and dumped naye ate bwe tutandika tugende tuteeke Museveni ne Nantaba ku minzaani tulabe ani asinze okukolera bannayuganda Nantaba ayinza n'okuba ng'asinze Museveni okukolera bannayuganda emyaka 35 Museveni Nantaba alina omuntu gwe yataasa ettaka lye nga ligenda Museveni atubulireyo ani gwe yataasa nga ettaka lye ligenda nange muwe baatutteko amataka gaabwe era Nantaba ekimukubya kulemesa bamafiya ba Museveni kutwala ttaka ly'abantu olwaliro bwe tubateeka ku mmeeza ekisanja Nantaba kyakozeeko kyokka kyeyakolako ne bamuwa obwa minisita Nantaba abantu be yataasa okutuuka okumusibako kino ekyokutta Sebulime mu linnya lya Nantaba bwe tuteeka Nantaba ne Museveni ku weighing scale Nantaba asinze Museveni okukolera bannayuganda waliwo awo ekyaliwo kyali kiki abantu baali beetegese okwekalakasa okuva Uganda yonna okuyamba ku Nantaba ku kye yali abakoledde Nantaba yataasa abantu waliwo omuntu ali ku ttaka ng'aliriko lwa Nantaba waliwo omuntu eyava ku ttaka nga yalivaako lwa Museveni ate Museveni talina gwe yali ataasizza olaba Museveni atuuka omusajja Simeon Nsubuga yayiirawo Museveni omubiri ku kintu kyatogikwatako Simeon Nsubuga n'asomesa gikwateko n'atubuli obulungi bwagikwateko ng'amusuubiza obwa minisita Simeon Nsubuga bwe yagenda okulwana n'ono omusajja ani ono omuyindi yani Abidi Alam olwokuba Abidi ye Museveni yasuula Simeon Nsubuga mu Game Park ensolo ne zimulya kyova olabanga temwamuziikako ngamba political nsolo temugenda ne mumubika mbu n'ensolo zamulya political nsolo zamulya kuba yali amaze okumukyaya abantu nga Simeon Nsubuga asazewo nti kambere ku saidi ya Museveni abantu ne bwe banankyawa anampa obwa minisita olw'okuba yamulemesa ettaka ly'abantu yamusuulawo nga Simeon Nsubuga takyalina jadda ewa Museveni wavunze ne mu bantu wavunda Simeon Nsubuga n'afa alindiriddwa kuziika oyo ye Museveni why olubuto lwalina ajja natulaga ng'ali mu maternity agenda kuzaala enkya naye ng'olubuto lwa bulimba mbiwulira nno byajja wano e Kampala nga nze nvudde e Kampala nze saabirabako naye nga mbiwulira mbuno abakazi b'e Kampala mbuno omukazi ayambala akabina mbu omukazi oyinza omusanga ng'atambula bwaki n'ogamba maama nnyabo niye ogenda okulaba ng'omukazi akabina yakambudde akabina ka bulimba simulabangako nange mbiwulira babyogera mbu simanye edduuka liri awo sijjadde balagirira kubanga ate naawe watannakagulo gyagenda yookagule ye Museveni ajja atuyigulira batugamba maama omusajja Museveni kumbe kiwanyi Bayibuli egambye ne bwazaala azaala bulimba naye wano bw'aba ayina olubuto tuba tusuubira nti yoono agenda kutuzaalira ekiriyo mbabulira abantu bakutusa emitima
abantu bakutuse emitima olw'enfuga embi eri e Uganda. Abantu baweddemu amaanyi, abantu baweddemu essuubi, abantu bakaddiye, abantu bafudde olw'okubanga enfuga embi ebakulembera e Uganda. Abantu beeriddemu enkwe, abantu bafuuse balimbe Uganda, bafuuse abalimba bannanfuuse, si lwakuba nti yembala yaabwe for survival. Nga Museveni bwaliwo for survival, Museveni alaba kimuyisaawo leero. Ani gwasobola okubuukira kati amutwaleko? Oyo gwabuukira survival. Eyo yembeera eri e Uganda wonna. Kyovula baffe ababitegedde, twategedde nti kati Uganda esigadde ku bwa Katonda, twaddukidde wa Mukama. Tuli mu kusaba, tuli mu kusiiba, tuli mu kwegayirira Mukama nti Mukama kyusa embeera. Waliwo omuntu nga newammwe bakusuula, leero mbadde njogera ne bannange nga tusaba ab'oku gurupu. Waliwo ekigambo ekitambula kati ekyamuwunya bakifudde bakizanyeemu komedi ng'owa bodaboda agenda kutwala omukazi yagenza okunoga mukazi gwerindako owunya n'aba ebbombo. Ono n'agenda mu musawo Omuganda, simembu ne omusawo gundi Omuganda mbuna anonye eddagala, omukazi gundi omusawo n'amubuuza okozesa ki, nti jjajja sina kyenkozesa, nti owunya. Kati efuuse engombo everywhere, owunya. Era kino ekigambo kiringa ekyatandikiddwa Alex Mukulu, naye mu Bayibuli mwekiri. Bino bye nabagamba tewali mbeera eriwo nga tebangawo mu Bayibuli. Eyo embeera yammwe gye mutambuza eyo owunya. Kwata peni owandiike ekitabo kya Yokaana essula 11. Wandiika lunyiriri lwa 39, I think. Lwa 39. Lunyiriri lwa 39. Genda osome, bwe luba si lwa 39, genda osome story ya Lazaro eyo yonna, essula ye-11. Genda osome story ya Lazaro. Bayibuli egamba etya? Mbadde nkiyogera eri ku gurupu waffe. Bayibuli egamba Yesu yali taliiwo, Lazaro n'afa. Era Yesu n'akimanya n'agamba n'abayigirizwa eri gye yali nti Lazaro afudde. Naye bali mu buweereza ne bamala obumaliriza. Yesu n'atambula n'akomawo, najja alaba ku bafiirwa. Atuuka bakyali mu masanja. Kati njogera nammwe Abaganda wamma Abaganda mmwe. Amasanja. Omanyi omuntu bwe bamala okumuziika ebisanja tebabiyolawo ku olwo, bisooka ne bibeera waawo ge bayita amasanja okukungubaga. Bali bakyali mu kukungubaga after 4 days. Yesu n'awubako olubu lw'ebigere mu bafiirwa. N'atuuka n'abagamba era olwamulaba ne bamugamba senga waliwo, mukwano gwo teyandifudde. Kuba baali ba mukwano nnyo. Teyandifudde. Era yafudde agamba senga mumpitidde Yesu. Waliwo omwana gwe nali nsoma naye bamuyita Lwanga, yali abeera awo mu bitundu by'omu Kiswa Bugoloobi. N'akola ki? Omwana n'agenda alwala ekigere bambi, yafunebbwa. Olwo nga tuvudde mu masomero buli omwe ensi emukubye bibyendi eyo ndi muzibodaboda, simuwulizanga nako simanyi gyali, ensi enkubye. Kati omwana naye nga bwe yagenda, bwe yalwala ennyo n'alwala, musajja wattu nga sina na ssimu. Omwana n'abagamba bannange ndi mulwadde ngenda kufa, naye senga munoonyeza Pastor Wile nja kuwona, mwe munfunire Pastor Wile ansabire. Omwana n'alwalira almost mwaka plus. Mbu ne bannoonya awo, bambi bwe yali nga mulwadde tebannoonya nnyo. Yali mukwano gwange nnyo nga bw'okiwulira, nga n'ebisumuuzo bya keesi twabigatta. Ng'alinako ku kyange nange nnyina ku kikye, nabagamba nze bankyaliranga abazadde ku ssomero. Nga mbeera n'ebyokulya bingi, sukaali, kwamanga newange tebijaayo, nga muteresaako bwenti ne bwenti. Bwe yalwala n'agamba bannange ebyeddwaliro biganye nti kubanga mbu yafuna tetanus, simanyi kookolo, simanyi kansa. Omwana n'agamba bwe mundabira ku Pastor Wile mwe mumunoonye, bw'anankwatako n'ansabira nja kuwona. Ne batandaba bambi, Lwanga n'afa. Ate Lwanga lwe yafa, ate lwe bannoonya, lwe banfuna, mba ndi ku New Vision yawo. Ne bagamba munnaye nti Lwanga yafudde twamuziise. Naye Lwanga abadde akunoonya nga mulamu, abadde agamba bw'ojja ajja kuwona.
Luwanga n'afa bw'atyo ne bamuziika nga siriiyo era saamuziikako. Naye Luwanga yali agamba ne Lazaro yafa agamba senga Yesu alabika wano nze nkimanyi nandiwonye, Yesu nga taliiwo. Yesu bwe yajja bonna abaaliwo ne bagamba mukwano gwe wuuyo, ate abakyala balina akajanja kasita bakulaba gwe mukwano gwe. Nze mami wange yafa ndi ku ssomero, bwe najja bwe nti tuuka awo bakakkanyeemu, buli omu akubibye, alonda ebijanjaalo, afumba obuugi, akola batya, abazimba ekidaala, abaleeta ebisanja. Olwatuuka bwe tuti pipiki olwayimirira, waawe mama Nyamuwire wotabadde mama Wire agenze, Wire munnange osigadde omu, mama erinnya lyo mama Wire emiranga ne gitandika. Tuba tuli awo ne mwannyina z'omulala ojja, waawe mama ekifaananyi kyo, omwana atambulanga nnyina. Kati ne Yesu olwatuuka bw'ati emiranga ne giddamu, waawe bannange senga wabaddewo, munnange yafudde agamba nti senga Yesu azze, munnange kati munnaye nga mugamba Yesu ayinza okujja, anti gira olindako, munnaye nga takyasobola mama Lazaro n'agenda, anti munnange. Yesu n'abatunda bw'ati. Bayibuli egamba olw'okuba yali mukwano gwe ate nga ne Yesu muntu n'afiitinga mu kifaananyi kyabwe, Bayibuli egamba nti awo Yesu n'akaaba. Yesu bw'amala okukaba ne bagamba olaba ati naye akaabye bannange. N'ababuuza mwamuziiseewa? Era munnange tugende omuyiweko ettaka maama, tugende olabe mukwano gwe munnange weebase, ali wali takyayogera, nze nakeddeyo jjo. Naye munnange senga wabaddewo waakiri n'omukwatako, yagambye alina ekigambo kyo, munnange afudde nakyo. Juuzi Honorable Nambozi yagambye bw'ati, nasudde step, Ssaabasumba yampita ne ŋŋamba kaninde Chris East gwemu ŋŋendeyo kuba yampise ng'alina ky'aŋŋamba, afudde n'ekigambo kyange. Bino ebintu mu Bayibuli byalimu. Honorable Nambozi gendayo omubuuze oba genda olabe interview eyo gye yakola. Ekimuluma kiri nti Ssaabasumba Lwanga yali aŋŋamba ki? Lazaro yafa n'ekigambo kya Yesu. Munnange nga bamugamba jangu omuyiweko ettaka maama, mwe muleete ekitiiyo maama, muyooleyoola obusenyu, muleete ebyo ebimuli asuule ku mukwano gwe. Nga Yesu agenda ng'atuuka ku ntaana ng'agamba kitange gulumiza omudduwo n'omuddu akugulumize. N'abagamba mugyeewo ejjinja, Lazaro azitagire. Mwannyina wa Lazaro Maliza mu Luganda, yani Elizabeth Mariam Maliza mu Luganda, mu Luzungu mu munoonye. N'amugamba Yesu tokigeza. Ennaku nnya awunya temujjawo jjinja kubanga ezo ennaku nnya zamazeeyo, Lazaro awunya. Kati mwe muli ku Alex Mukulumbi yagamba awunya, mwannyina we ye yagamba awunya. Naye ekigamba awunya we kirabikira wabaawo ekyamagero. Ekigamba awunya we kirabikira wabaawo ekyamagero. Genda olaba abaana be bagambye embuno bawunya. Genda obalabe kati. Balidde abaana ne balyoka bansooka okulya ekyemisana mu palamenti. Abo abaana abawunya. Naye zaake naawe ate onjooze nnyo. Wakiri nze nandisooseeyo. Nze nakamala okubeewanirako wano mbuno neekuba akawoowo k'Abawarabu nempunya bulungi. Siryangako kya misana. Abaana balidde ate nkulemesa nti ekyeyo naawe. Abaana balidde ekyemisana ku palamenti bannange. Nengamba mama nyabo senga nze nabadde mpunya. Kati buli muntu yeegomba okuwunya. Era buli muntu yenna ayagala ekirungi agamba bannange munnyambe kubanga mpunya. Yesu bwe bamugamba mwannyina w'omufuna agamba oyo awunya temumusimula bannaye temujjaawo ejjinja. Yesu n'abagamba mujjeewo ejjinja. Alex Mukulu yagambye munve mu maaso kubanga muwunya. Bruno Ken agamba mubagirewo ejjinja mubandeetere.
obanga bawunya mubandeetere genda olaba abawunya. Alex mukulu yali aliddeko ekyemisana mu palamenti. Kale ekituufu emmere y'emu naye ekifo kikyuka. Okimanyi ogula soda mu katanga ku nusu 10 n'ogenda ku Serena Hotel ne bakuguza eccupa ya soda emitwalo 5 nga y'omu y'ow'omu katanga si wanjawulo. Ogula eccupa y'amazzi nusu 10 waffe mu katanga wali. Kati genda ne ku Serena osaba amazzi ng'olina 10 bwe batakutwala eruzira. Bwe batakutwala eruzira nga si yenze. Sifuddeyo obeera nayo baaliddeyo muceere n'amatooke naye baagalidde ku palamenti. Embeera ekyuka kyovula bakati abaana banyirira, abaana batambula, era nabo kakati bagamba tuwunya. Naye luli bagamba omwana nti owunya ensingo n'ekoonoka. Amaanyi ne gaggwamu n'awulira nga ddala awunya. Now they are proud of kuwunya. Waliwo gwe ensi gwe yasuula. Leero mbadde nnyina benjogera nabo n'entulika n'enkaba nga nzijukidde gye nava. Nga waliwo omuntu saagala muntu ayite gyempise. Waliwo kintu kyenabaga nti olumu nagamba kanyambala ebijaketi byange byonna mbimaleyo kuba kyekyobugagga kye nali nnyina mu nsi n'akapikipiki. Naye kambyambale bulungi. Nkwate hayiwe bulungi oba Masaka Road. Kocha everi nga njiraba. Nange enve eno njitomere face ku face. Nfe nga siwulidde bulumi. Kati wemba nsabira omuntu ali mu mbeera eyo mmanyi kye kitegeeza nga n'abeewammwe bagamba owunya. Waliwo omuntu wayinza okuga nti owunya nga muntu wo. Mmwe nze ensi yansuula. Abantu bange ne bansuula. Nga simanyi nti ne munda munze mulimu ebigambo eby'amagezi byensobola okukuŋŋaanya abantu 139. Kati gogenda mu ba viewers eri ninga mu 300. Eri abatabikula nga bo balabira mu kamooli naye era yesimu wali ebakulaga nti tebabadde 140 babaddeyo 4. Naye bulijjo buli mu mbeera bw'ekyo Mukama akuterayo akadirisa. Mukama yandekerayo abantu waba. Mukama yandekerayo abantu waba kwe nalandira. Ng'ensi ensudde nga ne bwe tutula mu meeting y'abaavu abaavu bayinza okungobawo. Ne bagamba naye ate gwe osusse genda ofune kategori eyiyo. Nga ne bwe tutula mu meeting y'abanaku basobola okungobawo ne bagamba gwe vaawo genda ofune gundi endala wano tojaawo. Omanye ebyedda abaana basomanga ne babaddira streams simanyi A, B, C, kati gwe n'otuuka nga ate gwe amagezi go balemereddwa okubaako kategori gye bakutekamu ne bagamba gwe genda ofune edda gwe genda ofune essomero eddala. Kati ate nga ne mu basiru abasingayo waliyo ate omusiru waliyo abakusinga baba balina okuba abasirusiru geeri eyo gwe ne bagamba kakati gwe genda onoonye essomero eddala. Nga n'omwavu angoba wentudde n'omunaku nangoba wentudde. Naye Katonda yapulizaavingayo mwannyinazo n'abaako gy'amutereka. Nenfuna mukoddomi wange ogwo. Sijja mwogera mannya naye Mukama akuwa omukisa mukoddomi wange. Nandera mpola. Nefuna ebizibu mu Kampala bwe bankwata ne mukubira bwe bantomera najja nanona mu nanzirusa mu ddwaliro ne bantekako eccupa. Olumu bantomera nagenda okudda engulu nga yali ku kitanda mukoddomi wange gwempa omukyala ne ngamba bannaye. Wakati awo nga wali wakusudde Eva wabeerayo omuntu kyovula bansabira abantu mmwe ababonaabona. Mukama akuteereyo omuntu eri naawe ofune Bruno Kewo. Bali bo bafunye Bruno Ke owaabwe naawe ofuneyo essimu emu. Nawulira ng'akubira abaana ab'essimu yababuuza yabagamba temufaayo oli yabagambye nti muwunya temukisobola nti no please you can make it. Musobola ofuna transport abaleete e Kampala enkya. Omwana yamugamba bw'ati baba kanje ngambe
ngambe manager wange tulabe oba ngomwana yogera Lusoga nagamba baba Kampala kitundu ki Kampala kanjenda be manager tulabe oba tusobola okufuna transport ajje Kampala nabagamba okay kamba sindikire sente encha mujje gwe mukazi gwe muwala gwe muntu gwe mukama aterekeyo Burunoke agenda okukujjaawo woowunyira gwe tofayo bw'oba owunya it's okay ennaku nnya emyaka 40 owunya oli baakuziika n'ababo baakuziika n'emikwano gyakusuula oli wekka naye tewetta si yenkomerero Burunoke ajja kukubira essimu temutandika okunoonya essimu ya Burunoke oli gw'oyina owuwo eyesala ngisaba nnyo wano nti Mukama omuntu afuneyo essimu emwekyusa obulamu bwe gutofa ku muntu akugamba nti nowunya ate noono ye yabadde abawadde ne solution yabagambye muunya naye munaabe ebbombo naye waliyo akugamba nti owunya ng'akugeya bugeya waliwo olunaku lumu abantu bange we baatuula nga waliwo akaana akato kampita kojja ne bannyumyako nga nzize bana tusanso kulaba muntu bamanyi mwana gwe ng'obulidde Kampala bannange kati kubbo kwaliko eyali amanyi ne bannyumya nga waliwo akaana ka mwannyinaze bwe baamala wayisewo ennaku nga 2 gyendi akaana ne kajja tuyoge nkaŋŋamba kojja wire gundi ne gundi wali bwe wabadde baagambye gunno oli Kampala naye oli mwavu toyina kyoyina nolwaliro si kibagambanga naye kati omanyi ki kyebakola wala bannange munnaye gundi kyetukola lokodawuni oyinamwawo bwe mba nina nembawa bwe mba siina sibawa waliwo woyinza okutuukamu eyembeera nga n'owuwo akusudde mwannyina Maliza mwannyina wa Lazaro yagamba tojjaawo jjinja kubanga awunya temutuwunyiriza wabula agamba mwannyina nti awunya omuntu azze gw'oyogedde eri nga tuli eri mu masanja mu kidaala ogambye senga waliwo teyandifudde akugambye tugende ku ntaana mujjeyo mbwate tujjirayo muntu ono awunya Bayibuli egamba ne bajjawo ejjinja Yesu n'amugamba Lazaro situka Lazaro n'asituka bw'amala okusituka Yesu n'abagamba nze ogwange guwedde Bayibuli egamba bweti n'asituka ng'ali mu ngoye z'abafu Yesu n'abagamba mu musumulule buli kigambo kiina amakulu mu Bayibuli oyinza n'okuzuukira naye n'osigala ng'olina engoye z'abafu oyinza n'okuzuukira naye n'osigala ngo amagulu masibe Yesu n'abagamba mu musumulule Burunoke yabazuukizizza babadde balyawo ne beeyungako fresh kid katulwairo be balina hit mbwe batuwunya katuwunye ne muwunya tuwunya atuwunye ne babasumululako engoye z'abafu katulwairo bayambadde zi design simanyi kano katunudde eno bakyusa engoye buli lunaku bayambala engoye 7 ate ze bambadde tebaziddamu kati bonna balinga Burunoke ssebo gwe musajja gwe nawe mukazi gwe Mukama akuwe Burunoke owuwo kisoboka gavumenti tennaba kukyuka naye Mukama ayinza n'okukwagala n'akwerabiza Museveni waliwo staff munnange yakolanga ku New Vision bamuyitaani ono omukyala ow'embaga n'emikolo Shanita ye yayogeranga ekigambo ekyo alina olumu lwe yagwa mu mukwano n'omusajja naye wanagamba omusajja ayinza okukwagala ne weerabira ne gavumenti ya Museveni nti neekukoze bubi Mukama ayinza okukwagala n'akwerabiza gavumenti ya Museveni bw'osaaga n'okusaaga naye naawe ofune Burunoke one day one time temugenda ne banene mukubira Burunoke yabadde waabaliŋŋamba Mukama akufunireyo omuntu nga bwe yafunidde abawunya kati abamu muwunya bulungi wabula kakati ebyo byonna mwabivuddeko nammwe muwulira mwagala muwunye nedda bw'oba towunya bw'oba owunya Burunoke ajja kujja era kyova olaba temugeza ne munyigira omuntu abakoze obubi waliwo omusajja omu yalimu ku kasente nga mugaggagagga ewaffe ku kyalo naye nga mufuta ng'esente ezizo ayagala azirabeko oba ng'azitereka atya lumu mukyala we yali agenda kuzaala n'adduka ewa munne mukwano gwe amuwe ku mmotoka
agenda atwale mukazi we munne namuduulira namubuuza naye gwe ssente ezizo ozikolamu ki lwaki teweegulire eyiyo olowooza ezaffe ze zinaakolanga ewuwo n'amala okubimulangira bulungi nnyo n'amugamba emmotoka yiyo mutwala azaale n'agivuga n'agenda mukazi we n'amala okuzaala bwe yamala okuzaala waayitawo wiiki nga 2 n'agula eyiye n'amugamba ekyo nakikoze nkigenderedde lwaki togula yiyo bulijjo ne bajjawo omukwano omuyitirivu olumu tonyigiranga omuntu akoze ekibi era abo abaana bwe baba bagezi bagule ettooke n'embuzi bagende wa Alex mukulu era tebageza ne bamuwalana waliyo bannaabwe abeesiima ennyo nnyo mbubbo basigaddemu simanyi mu mpaka see you next time tusinkane e Kampala ku next step tebagenda kufunamu era tewali agenda okuwangula ezo empaka tagenda kufunamu nga bano abaana abo abaana bagule ettooke n'embuzi mu bagambe bazitwalire Alex mukulu baba kubanga basigaddemu ebyo babadde tebagenda bandiridde ddi ekyemisana ku palamenti bandikiriddewa anaziwangula analyayo ekyemisana ku palamenti anasulako mu woteeri ezo abaana bayambala ng'ennyange ssebo bayambala white ne socks ababadde bawunya socks za white gwomanye ekintu ekizibu ng'okufuga socks ya white n'ogijjamu ng'ekyali ya white omanyi kyekitegeeza ssebo abaana kati ze bambala mukama katonda ow'eggulu akufunireyo burunoke mukama katonda ow'omuggulu akufunireyo omuntu akulangira ekikuliko kikulume ogenda okikolerera ekiveewo one day one time lwaki sikomaawo essaawa zange ziweddeko mukama abawa omukisa musharinge vidiyo eyo mutambuze vidiyo eyo mukama abawa omukisa essimu yange nerabidde mbadde nyina okugisoma nga ntandika ne wakati awo n'awasemba waliwo abantu abaŋŋamba tukulaba ku YouTube aba YouTube mwebale kuteekayo vidiyo zange mumwe mumanyi naye temuzikyusa mitwe kubanga abantu bangi baŋŋamba bandaba ku YouTube mukole sente zammwe siina buzibu kasate muvumisa linnya lyange temukyusa mitwe muteekeyo vidiyo nze ekikulu kyenjagala abantu kuwulira omuntu awulire message eyo omuntu awulire ekigambo ensonga lwaki njogera nnyo ku bantu ab'obulamu obwa wansi okuva lwe nazaalwa bwe mpiseemu paka okutuuka kati kyova olaba buli byenjogera bya mu kyalo buli byenjogera byemabega sinaba kwogera ku bya digito ndi mu bulamu buli kubanga abantu bangi batuteekako ekibulooka ne ku mulembe guno ogwa digito abasinga obungi tebannaba kubeera digitalized bakyaliyo eri babateekako ekiyinja basaana kuggulirawo basaana bulunoke ajje abagirewo ekiyinja naawe mukama akugirewo ekiyinja wooli ku buli levo yonna ofune essimu emu waliwo lwenfuna essimu nenjogera n'omuntu nempulira ng'ensi yonna yange siina kye nali nfunye nti oba omuntu yali ampadde kino oba kino nno naye omuntu akukubira essimu n'akugamba ekigambo n'ogamba mukama olwaleero ekinkaabiza nga nsaba waliwo abantu abakubira essimu omuntu nagamba ebigambo byogera sibiwulirangako ensomesa gy'osomesa sigiwulirangako ebintu byogera nempa neŋŋamba nenzijukira wire eyali mu booda eyabonaabona neŋŋamba mukama bino byali bifiiridde munda mu nze ng'abantu tebabifunye nze gwe bagamba bwe bati nga nali bwenti kwegamba bwolaba mukama gyakujje ne gyakutadde awo ne bwe zitaba ssente ekyo kiba kikumala obudde bugenze sagala bamalira data na bamalira budde mukama abawo omukisa essimu yange eri +974 33939639 ensonga lwaki ngaba essimu yange waliwo omuntu akukubira essimu n'omubulira ekigambo eki enkeera n'akomawo ng'aseka nga jjo yakikugambye akaaba nange simanyi bwe kijja simanyi bwe kiri essimu yange yensonga lwaki njigaba +974 33939639 era abateeka programu zange ku YouTube temujjaamu ekintu ky'essimu mugireke abantu bagifune twogere nabo kubanga abantu era teri muntu yankubidde nga ngamba nti wiro empaayo 10 baagala kigambo ekyo kyo weekiri
bw'oba oyagala kigambo kuba ku ssimu yange mukama yakimpa ekyo kinsobola okubagamba. Am anointed. Yesu yagamba bw'ati omwoyo wa mukama ali kunze antumye okulangirira ebigambo ebyo byokka bye nnina. Mukama abawa omukisa. Mukama Katonda w'ekisa nkwebaza olw'olunaku lwa leero. Nkwebaza mukama olw'abatabani bo bano ne bawala bo. Ompadde ekisa olwaleero mukama nyimirire mu maaso gaabwe mbeeko kyenjogera nabo newankubadde sisaanira yadde n'akatono okwogera gye bali. Naye ompadde ekisa mukama nonnondayo mu bangi leero njogere eri abaana bo ebigambo ebya Bible ne politics. Mukama tukwebaza gwayambudde gavumenti ya Museveni kati atulimba ne byatayogerangako mbuno yabikoze ne byatakolangako n'abyetekako nti nno yabikoze. Ffe mukama tukwebaza kubanga watutaasa korona e Uganda. Gwe watutaasa korona kuba korona n'amala alinnye Uganda eggwawo. Era nkusaba mukama ekyo kye wateeka ku boundaries za Uganda korona obutayingira mukama noono tayingira. Bannabyabufuzi bamubuukidde ne bagamba mbu ow'eyindi yayingidde e Uganda atannaba kuyingirayo. Era mukama nkusaba bannayuganda bataase korona talinnye e Uganda kubanga nkubamu akafaananyi nga korona omutuufu yayingidde e Uganda kijja kufaanagananga omuliro nga gwayingidde mu ssubi kubanga tosobola kuguzikiza obanga gwakutte mu petro tosobola kuguzikiza. Kati mukama nkusaba oyongere mukwano otutaase COVID-19 aleme okuyingira e Uganda. Era mukama totunyiigira olw'abo abamwesibako mbu bamulwanyisizza. Ffe mukama tukwebaza e Uganda tewayingirangayo COVID. Era mukama mututaase ekyo tukikwebaza weebala okitukoledde ayi Katonda w'eggulu. Mukama nkwebaza aswazizza Museveni era nsaba oyongere okufuka mwoyo w'obusiru ku Museveni ne gavumenti ye bakole bya kisiru byokka nga bwe bali. Yongera okubaseesaayo eri wakati mu kukola ebyekisiru n'ebitalina magezi. Mukama yongerera ddala okubakozesa ebitalina makulu. Mukama bafuule bize mu bitalina makulu. Mukama yongera okubaswaza. Era mukama nkusaba okuŋŋaanya omusaayi gw'abannayuganda oguyiise ekikoligo ky'omusaayi gw'abannayuganda n'amaziga mukama okwaziirana n'emiranga gyonna okuva mu myaka gy'ensanvu obisibe mu kitereke mukama obisibe mu bulago bwa Museveni mukazi we mutabani we mukama obisibe mu abo bonna baafuze nabo okuva lwe yajja mukama abo bennyini mukama ayina baafuze nabo okuva lwe yajja tabejjaako kubanga bakozesa okubonyabonya Uganda. Buli omu mukwase emiranga gy'abannayuganda gimubeere mu matu buli mukama biri ebintu tubiraba mu Nigeria ng'omuntu yebaka oli gwe yatta n'akaaba n'azuukuka ekyo mukama ky'oba obakola babeere bwe batyo bawulire omusaayi gw'abannayuganda buli we balaga buli we batuula mukama gubakaabirire emiranga n'okwazirana kw'abannamwandu ne bamulekwa obulumi bwe bayitamu abakadde be babbira ettaka lyabwe byonna bikwate wamu mukama obisibe mu bulago bwa Museveni azitoyererwe abulwe emirembe mu linnya lya Yesu. Era mukama nyongera okusitula batabani bo bano ne bawala bo mukama waliwo bwe bali nga bawunya mukama bawunya ate bawunya naye mukama buli muntu wamutegekerayo bulunoke emabegawe mukama waliwo Lazaro ali wano naye ng'alinze Yesu oba bulunoke ow'omulembe guno luli yali Yesu olwaliro bulunoke mukama buli mukazi ali wano buli musajja ali wano muleka afune yessimu emu bweti mukama kubanga gwe mulembe gwe tuliko gwa masimu leka afune yessimu emu bweti ekyusa obulamu bwe leka omuntu omu bw'ati amusisinkana akyusa obulamu bwe oba yasoma naye oba anaamulaba ku intaneti oba anaawulira ddoboozi lyamunoonye mukama leka omuntu ali wano ali mu nnaku esembayo mukama eri gye nayina mu bodaboda mukama mutegekereyo omuntu nze wantegekera mukoddomi wange mukama omusajja oyo muwe omukisa mukama Roger muwe omukisa mukama mukulaakulanye ezzadde lye liwe omukisa abaana b'abaana be balaba omukisa kubanga taba kubeera oyo bino ebigambo sandi byogedde bano abantu tebandindabyeko abantu bangi abali mu lugero lwange mukama naye n'omusajja oyo muwe omukisa mukyala we muwe omukisa n'abalala mukama mukyala wange naye muwe omukisa yambeererawo naye n'omuntu ali wano mukama muleke afune essimu emu ekyusa obulamu bwe mu linnya lya Yesu. Mukama abalwadde bawunye abaagala emirimu gibawe abaweddemu essuubi bazzemu essuubi mukama bategeere nti newankubadde baamuteekako ejjinja eddene
Yesu lwanajja lijja kuvaako newankubadde awunya naye oluvannyuma lw'ennaku ennya waliwo ekijja okubeerawo mu linnya lya Yesu. Mukama nzikiriza nti ebigambo byensabye obiwulidde. Ekitiibwa n'ettendo tugenda bikuwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Bannange Mukama abawa omukisa. Nsaba Mukama abakole bulungi. Nsaba Mukama abaviireyo. Nsaba Mukama abasanyuse. Mu Kristo Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna nsigadde nze ASP asiimubire. Eddakiika ekirungi zibadde ziweddeyo, tunaasisinkana enkya essaawa ze zimu. I sign out.